Anyway, tetugenda kumala bbanga ddene nnyo kweno press conference, tugenda gimalako ekinene nnyo nnyo ezigenda kuba dakiika 15, ekinene nnyo dakiika 15. First and foremost, I want to thank each one and every one of you, all the media houses that are here, for honoring our invitation, and you've decided to come. But at the same time, nebaza katika nsooke mbuuze ekibuuzo, nsooke na lulimi ki olutuufu. Luganda lwokka mwenna buli kale ne NTV ayinaago akalongezi. Kale tutandikire wano, kale katwogere Oluganda n'Olusoga. Kale twebeebaza mwenna olw'okujja olunaku olwaleero, mwebalire ddala, mwebale kutukusaamu ekitiibwa ne mukkiriza ka invitation mwenna ne mujja olwaleero. Media houses zonna eziri wano tuzisaamu ekitiibwa era mwebale omulimu gwe mukolera eggwanga. Olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo eri obwakabaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'eri eggwanga nga Uganda n'eri obuweereza kye tuyita gospel music and the entire industry at large. Ensonga etubayisizza olwaleero nsonga gye tugenda okutegeera mu dakiika ntono nnyo, naye ku ttebo wano we tutudde tulinawo abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo. Tulinawo bamaama baffe, tulinawo Robinson ono muyimbi wa gospel, tulinawo omukulu Levixone naye muyimbi wa gospel, tulinawo ne maama waffe Mami Betty Namaganda muyimbi wa gospel. Abatamumanyi ba newbies aba TikTok mugenda mutegeera mu dakiika ntono nnyo. Tulinawo ne taata wa Levixone ow'omuntumbwe mukulu Salvador. Tulinawo ne Ivan TIT muyimbi wa gospel. Nze byonna mbikola. So olunaku olwaleero tubaaniriza ensonga etulese enkulu is Mbeera, the Genesis concert. Now the Genesis concert is going to happen egenda okusooka okubeerawo mu byafaayo bya gospel music in ministry ne industry at large. Kyekivulo ekigenda okusookera ddala okubeera ku muzeeyi gye yatuwadde twekalakaasize Kololo. Ekyo kyekifo ekisingayo obunene mu Uganda. Wabaayo ekirala nakyo tujja kujja tekinabeerawo, naye ndoza katuve tuvaawe tuve Kololo ku kisaawe tugenda kisaawe Entebbe. So twasookera ku cricket oval, ebyaliyo saagala mbajjukize mwenna mukimanyi, tetukyajyawo. So twagadde tufune ekifo ekisinga. Twali tugenda Namboole, obuzibu bwe Namboole ekyatuyambye nti ntono, ne tukirabamu nga ntono ne tugezaako tukyuse, though again also n'ekirala ekyabaddewo nti it is under renovation, so we could not have it. Ne batuwa suggestion, ne batugamba since management byonna bya Bwakabaka bwa Uganda tugende e Kololo. So it is in Kololo gye wagenda okubeera ebintu ebyenjawulo. Now saagala kupreemptinga bintu bisinga, tujja kuba Levixone ajja kuba tubuulira exactly what to expect. Baani abagenda performinga, baani abagenda okubeerayo, ki kyennyini kye tusuubira na nsonga lwaki tusazeewo okugenda eyo. But among some of those particular reasons as to why tugenda kusalawo tugenze eyo, ekivulu kye twagadde on top of okuba ne tetujjaawo, naye twagadde buli muntu afune omwaganyi ogujja okubeera ku concert asupportinge. Ojja okusupportinga, togenda kusupportinga Levixone ye nga ye, no. Wano we tuli office za buweereza bwakwasaganya obulala obwa community, nti ayina kyayita Us for Women, tulina 92 hands, tulina ebintu ebyenjawulo. So over the years sente zemumuwa afeeding ekitundu mwakulidde, ekitundu kyemukuzizza kyazaaliddwamu ekye Kosovo, nti yasalawo okusukkako kubanga abawa emmere buli lunaku, n'agamba kansikiringa abantu bano ab'omu Kosovo tubawe emirimu, tubayigirize skills basobole okuba nga bali self-sustaining. Mu self-sustaining is nti omuntu obeera omuwa emmere buli lunaku
otuuka naawe nga tokyasobola kubawa buli lunaku naye ate bw'obawa skill kubanga basobola okugyamu ebyokulya ne basobola okweyimirizaawo nawe ekikugondezaamu ng'omuntu abawo obuyambi gwe nojja just noba nga you supplement on what they actually do. So concert eyo proceeds zonna zigenda kuba zidda mu community ye Kosovo era abakyala bano betulina wano olwaleero ne Katanga buli slum area yonna tugiwa obuyambi. So abakyala bano bemulaba bali mu musomo era badde mu musomo ogwa Arts for Women where they graduate with skills. So all the proceeds zigenda kuba tubazimbira ekifo we basomera ekifo we babeera bakakalabiza emirimu gyabwe n'ebirala. Mukama febazibwe amanya Omuyimbi Levixone nga mbeere Bwange omukisa kubanga mwenda muli wano ekyo ekitiibwa njala tukiddize Yesu era tukubire enkondo za Yesu Kristo engalo ez'amaanyi olwokubanga tutuusiza akaseera kano. Nga bwe babagambye ne mbadde nsaba ntwale akakisa kano nsooke mpe ku bakyala bano kubanga press conferences I think this is my first in my life nalizikola nnyo press conferences naye ebintu gye bigenda maaso ntandise okuyiga ebintu ebipya kuva kuba muzeeyi akitegeera. So mbadde nsaba ensonga enkulu nga bwe bimanyi for the last I think 10 years since 2012 nkola concert yange yasooka yali ku Sheraton netugenda katikati tugenda ku Imperial netugenda ku Resorts Bugolobi netugenda ku Uganda Museum netugenda Kosovo tugenda Lugogo Cricket Oval gaveni zonna tubadde tuzitambulamu nammwe era njagala abanamawulire Katonda ono abampeera ekimusinga okwagala ku mitima gyammwe era musooka kubirako mu ngalo oba nga tukutte kamera mwebale nnyo mwebale kubeerawo ne mujja nga mulaba nga tupushinga ekigambo kya Mukama era kino kyemukola kintu kya makulu nnyo okujja ne mu spreadinga enjiri eno eri abantu abalala because mwe mutuuka we tasobola tuuka. Amen. So Mukama Katonda bampeera omukisa naye kasooke nyanirize Mami Zipora mu kaseera katono nnyo abawulye experience ye n'emyaka gy'amaze naffe. Tulina abakyala ndowooza tulina impact gye tukoze tulina abakyala ndowooza impact yaffe nga n'abantu bonna betubadde tu supportinga tulina abantu ng'emitwalo 3 right. So twebaza Katonda olw'ekyo ne ba fans okubanga muyimirira naffe we tugamba nti no we are going to build a house because I remember show eyali ku Royal Suits Bugolobi our mission was to build 2 houses for widow mothers era nekikikola ennyumba ezo mwaziraba twazizimba ne ziggwa. Twakolako Levixone for Karamoja where we're joining hands with Fields of Life what happened to be an ambassador of Fields of Life netuzimba essomero Karamoja ne Fields of Life n'ebintu ebirala bingi nnyo like we give out food even in time of COVID we're reaching out to many families mu Katanga, Kosovo, Nechaka, your refugee camp and many other places we're tusobola okureachinga because it is our mission. We love God by loving people and we serve God by serving people. And for the women, we are trying so hard to empower them to raise above poverty. Tukiriza nti bamama baffe bano twetaaga obayimirirawo nabanga balina ebintu basobola okwetuusaako era twakkiriza nti mwekyo tusobola bawa skills. So kanyanirize Mami Zipora awulye experience ye. Neyanzege Omuyimbi Levixone ate neyanziza okulaba nti okoze ekintu kino at least omuntu n'alaga ensi kulaba kyayiseemu ate nawe weetuuse ate ani yamukwatirako. Ekyo kintu kirungi nnyo n'abalala bajja kujja nga balina kye basuubira. Abali wano nze nga bwe mbagambye ndi Zipora sirina we nali n'abaana 3 nga bawange yanfaako nga nkyali mwana muto natuuka muno mu Kampala nga sirina nawe ntuukira naye nali ndi awo nga waliwo omukyala najja n'aŋŋamba mbonaabona gy'obonamu waliwo ekitongole kiri wali akikulembera ye Levixone gendayo bayinza okukola ki okugira kye bakutuusaako kye bakuyambako gwe ne famire yo n'abaana bo. Saalwawo nayimirira nenzituka nenzija ne mbannyonnyola nasangawo omukyala bayimuyita Roda ye yajja n'emunnyonnyola byempitamu na kiki kyendiko n'essaawa zino nga mbagamba sikyalina kyakulya
abaana abo bayimirira nange ne bansabira okusinga obungi. Nze nali mukyala musiraamu naye nayatula obulokozi nga mpulira buli kimu kyonna ekyange kisaanyiziddwako. Naye we nayatula obulokozi ne bayimirira nange ne bansabira ne bagamba tetujja kukoma ku kyakukuwa kyakulya kyokka kulw'okuba okulya kuno tekukoma, naye tulina okuyigiriza at least ekintu ekinakubeesaawo nga gwe ng'omukyala ate n'okulabirira abaana bo. Nakkiriza nenzija nentandika okusoma. Nasoma ebyalaani, nensoma okutunga obugatto, nensoma enviiri, byonna nga nze mbisoma anti nga nina okuyaayaana. Nensoma okukola zicakes, naye mu byonna kye nakugukamu mu kutunga engoye n'okufumba keeki. Ebintu ebyo binyimirizaawo. Mwami Levixone nkusala n'osomesa n'enguraduate nga certificates nzirina, kati sirina wesobola okugenda n'ensaba omulimu ne bagumpa. Lwaki sikuyita taata? Neyanziza neyanzeega. Nasoma bannaye essaawa zino n'obudde bw'okusoma kuno mbadde nfunye ne contract ez'okutungira amasomero uniforms. Cakes za parties muno ezisinga nze n'omukyala ono ffe tuzikola, naye ng'amagezi twagajja wano mu Ask for Women. Kuba nali eyo nga ndi mukyala nga naye tetulina buyambi, nga Bwange takola ate nga nange sikola, naye ng'ate nze nina okuyimirizaawo famire. Nga ngenda ku kyalo nembuuza abaagala obbolezaako ku ngoye, nembolezaako engoye, abaagala obbasiimuulirako ku nnyumba zaabwe nembasiimuulirako, abaagala obbagololera ku ngoye nembagololerako, nsobole okuyimirizaawo famire yange. Naye nali ndi awo omukyalo ono najja nampita naŋŋamba waliyo Levixone alina ekitongole ky'abakyala bakiyita Ask for Women, jangu tugende osome, ojja kufuna bye banaakusomesa mujja okujja ate ekinaakuyamba okutwala famire yo mu maaso. Nenzija ne tutandika okusoma, okutunga ebyalaani, okufumba keeki ne batutikkira. Kati essaawa zino nsobola okufumba keeki z'emikolo oba birthday oba kapate kikonna nensobola okuyimirizaawo famire yange. Ntunga uniform z'abaana, ntunga bufashoni bw'abakyala, naye nga byonna amagezi nagajja ku Levixone kuba yateekawo ekyo ekitongole. Batulabiridde abo be mulaba bannange. Levixone Mukama ye yamanyi kyali kuwa, kuba otubeezezaawo, otuwadde ebyokulya, otulabiridde mu ngeri zonna, matiriyo zonna ozituwadde. Kale twebaza Katonda kuba yakuwa ekyo ekirabo, nakyo kiba kirabo kuba waliyo abantu bangi abalina naye nga tebasobola kulabirira bannaabwe, ate nga tasobola nakufuna yo sikiru eyimirizaawo bantu. Naye twebaza Mukama yakuwa amagezi ago n'oleeta ekitongole kino ne tusobola okutubeezaawo, era twebaza Mukama akwongera ebisinga obulungi. Ekitiibwa tukiddiza Yesu kubanga yakola ebyo byonna byonna. Njala n'okwebaza n'entito hands Lord Carol, buli muntu yenna a reaching out eri abakyala bano ne muganda wange Trinity ataliiwo. We believe Katonda ayita mu bantu okukolera abalala. Amen. Tagenda kukwata muti guwa abantu ebyokulya, naye kino kituwa ekyokuyiga buli munnayuganda yenna ali eyo. We need to love one another, share what you have. Ndabye abagagga bangi nga bafa kuyiika z'ettaka nabaziikako akantu bwe bati. So obugagga kintu kirungi nnyo, but share with others. Kakati share no ekyenjawulo ekirimu ebimu ku byenjawulo nti bagiyita mbeera the Genesis concert. Mbeera fena tubadde mu mbeera naye ng'olimba bwe lugamba asobola okukyusa embeera. Ani asobola okukyusa embeera? Yesu Kristo. But the Genesis waliwo abantu abatu inspirinze, waliwo abantu abatubeereddewo for so long. People, I always tell people that I'm inspired by everyone who came before me. There are many people, bawuli abajeje okudi, balimitex, Betty Namaganda, Betty Nachibuka, bonna be mumanyi abayimbi abayimba, ba Grace Morgan, ba Exodus, ba Pastor Wilson Bugembe. All those people came before us. And I believe if it wasn't for them, Osanga, the gospel music. But because they stood, ne bayimirira, ne baguma, ne baweereza Mukama. Okuweereza nno si kintu kyangu, kubanga abamu naddala mu yo time gospel music nga balina painting gye bagiwa nti gospel music wabanaku, gospel music kukaaba buli kaseera, gospel music mujudde obwavu, oyingira gospel music owedde
nga kyekintu batugamba naye neebaza Mukama olw'abakulu baffe. Kati abamuyinza okwebuuza nti Betty Namaganda ate akola ki wano? Yeeno gye bayita the Genesis. Amen. Si yekka yali wano olunaku lwaleero naye ku lunaku lwa show mugenda kulaba buli muyimbi gwe mwali mwegomba edda mu buto bwammwe. Kyokola bene show tuyita abazadde buli omukadde buli omu. Tugenda beera Kololo Air Strip 3 September. Twebaza Katonda nti venue weeri. Amen. So mama wange ono nze nganze lwaki muyisa olunaku lwaleero y'omu ku bantu abanyimbira obuyimba ne bunkwatako. Obaka nakayima mukajjukira nali ntambula mu kkubo ne nsinkana omusajja nanyimiriza mu bangi nti anjagala. Omusajja namwagala nnyo mu mutima ne musembezeera ekyaddirira ne musitula ne mutwalira abakadde. Yawaayo ebibye byonna ku lwange alidda bayagalira antwale. Bameka nga manya akayimba ako. Kati tugenda beera n'abayimbi nga buli Alimitex. Abo bayimba ate before nga mami tannaba kujjaawo. Mami amaze mu industry emyaka 25 asatu. Sisobola kuzzaako kigambo kyonna kamuwaka ko kyayogera ze ndijazi wa myaka 11. Kama yebazibwe once again. Ndi musanyufu nnyo okubeera ekitundu ku sheeno. Ekintu kyonna ekyongerayo obwakabaka mba musanyufu okukyegattako. Ate nebaza Katonda ku lwa Levixone. Mbadde simanyi ate ebirala byakola ki? Byakola nti nabyo bizimba birina abantu bebiyamba. Naye bwe nakitegedde nti bwe tukola show sente zigenda okuvaamu zigenda kubaako omuntu gwe zijja mu nvuba. Nembeera nga mpulira nange nga njaayaana okukyegattako. Kubanga nyinza okuba nze nga sisobodde kikola ng'omuntu omu. Naye bwe wabaawo akikola nenkyegattako nange mba nina omuntu gwe nnyambye. So ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda ndi musanyufu nnyo okubeera nti ngenda kubeera Kololo. Ngenda kubeera Kololo for this great cause. Mukama abawe nnyo omukisa. Amina. Mami Seeka agenda okubeera ku show olwo n'abayimbi abali ebweru naye nga baali bayimbira wano bonna bagenda kubeera ku show eyo. Nibikono mikwano gyange of course gigenda ova mu nsi endala of course jejo mugimanyi embeera ngawo mu bivulu byange they will come masa otuje batubabuulira baani ne bani abajja era njagala okutwala omukisa guno nga tuvudde mu generation eno ate katudeke wa Robinson representing ze abayimbi abalala Exodus oyo wa generation yaffe kwe Exodus oyo mukulu Bwange ono omusajja gumulaba nali myaka nga 45 kati abagwa ne Exodus Pastor Bugembe bani kale fenna kati mbade mumanyiko we mulaba muganda waffe yakikiikidde Robinson na meeting Robinson nasoko genda kushwa Robinson nali mu P3 yes nebaza Mukama nti musanze mwana generation ate nansembeza nabeera nga mukwano gwange shewe yaliko ne Washington nga mu kubayimbi yayimba gospel oyagala kuwakana taali kwaliko ne tikita kati naye mulabawo naye musajja mukulu Mukama yebazibwe bannaye ekyobukulu kirungi nnyera nkyebaliza Mukama kubanga waliwo abatatuukayo eno. Hallelujah. So nze ndi so excited. Njagala njogere ekintu kimu. Njagala nnyo Levixone because he's a humble man. Lwe namusangira yali backup artist naye ng'ayimba nnyo. Ngamba ono guy lwaki backup artist ng'ate ayina eddoboozi lyankabi naye nga backup artist ate nga mukama we amugondera nnyo kyamugamba kyakola. So I love the way he's humble. Hallelujah. So nga 3 September I am so excited to be part of this cause. Era kigenda kutokota nga sikisanikire mwenna abandaba eyo musaleko muje muwulire gospel music ate mu supporting kubanga you're supporting the right cause and your money is going to a right cause. Mukama abawe nnyo omukisa. Hallelujah. Kakati era ngenda twala akaseera kano era kati ninga afuze MC no njoge mpo tutuwo omukisa muzeyi wange omusajja oyo namumiitinga ndozanga nakakubulimba lwange olwaso kale my breakthrough song n'onyomu
bwe namusanga nali sisangangako muntu nga superstar naye ate ng'ayagaliza abantu. Omusajja ono he almost lost his job, you understand, for me. Nakuba akayimba kange nanjagala nnyo nampitako ne musheemu okugenda okuyimba. Kati bwe natuukayo yali comedy show, bwe natuukayo ne ŋŋamba haleluya, waliwo omuntu yanvuma ekivumo yanvuma nangamba nakivuma wepu nangamba yimba eno si crusade nengamba Katonda wange ndi mu kifo kikyamu. So story yange eyo mbale mujuulira yomusajja naye nga bangumya genda oyimbe kutafaayo omuntu omutasobola kukulemesa kola ki kuyimba. So jala otwala omukisa guno n'okwebaza mu tayimu yo kaseerako ne bize schedule ey'olwaleero n'osalawo gyombeererewo. But and you have always been there. Nakatambula naye omulundi gumu naye I felt so good because I had a father around me, and that was the show we had in Dubai, One Global Fest. It was amazing. It's been a long time coming. Kubanga nzijukira show yetwali tugenda okuba enambole nga buli kimu kiri set, the ball was rolling. We were looking for sponsors left, right, and center. COVID nayo nayingirawo. But nevertheless, we thank God that 3rd September, we have cancelled everything, the manager, to be there on the show. In fact, Table Soka, Pavagendo Jugula, and Salfin Productions that we own with the missus is buying 100 tickets, the first 100 tickets. So Okulaga, how much I love you and your humility and the journey and the things you're doing for these ladies, man. It's just amazing. For your age, it's very, very amazing. Yeah. Togenanga ke guru. Togenanga ke guru. Chintu cho chinja muntu yo. Kusaba. And I'm so proud of you that you've maintained your principles, you've maintained your will, you've maintained your desire to do what is supposed to be done rightly. That is why when it comes to the 3rd of September, I have cancelled each and everything. My team that has been doing the Salvador show will have a table fully paid for, then 100 tickets, of course, to Jagavira, whoever is Kosovo. Very true. So that is my humble contribution for that show. And maybe when we win at Maso, there may be more things coming. Amen. So Toyanza Mukama for today and 3rd September. And of course you said something very, very important, Banama holiday. We take you people for granted sometimes, but the things you do for us, the things you do for, however small, the things you guys do for us has taken us higher. Amen. Thank you so much to the media fraternity, especially the new cream. Banaba reporting the entertainment news. You are doing an amazing job. Don't stop or whatever is happening. Just keep on going. We thank you all and may the good Lord bless you in all your endeavors. We hope to meet on 3rd of September. Thank you. Bane mukama mulungi walona omusajja okuba yatidde omusana bamuyita Chusi naye omusajja mulungi nnyo ne Saudi eno yagituwadde ku bwereere tetukisasudde ebintu ebisinga wano people come on board. I'll give you this. So thank you, Papa. Kama kumpira omukisa. That day we're going to be having the best production in the world. I'll be frank with you. Phenom Records, every picture South Africa, it's going to be amazing. You understand? So Mukuru Chusi, simanyi obubira ku bantu. Mukuru Chusi alina business nyingi nnyo. Alina ne abulayiza n'okugula ticket emitwalo ebiri. Kwata actually yali Pastor Wilson Bugembe yamuzisinkanya naye oluvannyuma saddamu kugenda Pastor Wilson nenumba omukulu ono yennyini naleeta obuzibu abantu bali buzibu bw'amaanyi lwakuba nti ekyaliwo nti twakwatagana nnyo okusinga ate oli kyali asuubira kyali muli banyamuli naye nange nebaza Katonda olwo nze ng'omuntu nkwagala ekyo kimanyi
ate nagamba nti kozi yo nene erebeerawo nena always Sunday. Era nzikiriza sebo wadde ongambye ebintu bizinesi ezange zenkola tuzitambulamu ffenna naawe oli director Katonda ejjangako era nange naye gweyinza obutagenda mu ggulu emisango mingi ffenna ndisinze nzekka naye nga all in all nebaza Katonda wa Levixone nze ekyenkwagalako kiri kimu kyoyagala abantu nange njagala abantu ate obuweereza abantu nange mpeereza abantu nze ekisinga okuwinga omutima gwange okusanga omuntu nga ayagaliza naaba nga asobola okubeererawo omuntu nze omutima gwange oba obututte era ensonga lwaki ndoza mukulu wezira obimanyi byange tukola ebintu emu oluusi abamu babitwala bulala naye nga tegaba malala naye ffe tuba tuweereza Katonda nze kyenkola nkolera Katonda empeera yange si y'abantu wabula eva eri Katonda era nzikiriza nti kusheyo sebo era ffe tugenda okuba mitamba tegenda kubeera nzenda kuba mukozi naye era mukubeera omukozi naye nja kukola contribution nja kwesanga ngenda okugulira abantu nga 2,000 tickets. That will be my humble contribution. naye nga kyemmanyi wakyaliyo bingi byetulina okukola. I want to thank all the artists in Uganda who, like, I know after this poster you will see it on every media, like people will be posting about it. I thank you, the musicians. I don't take you for granted. Thank you so much for the love, and I think that's what we should do as Ugandans and as Christians. To know kwebeera no supporting. So mbebaza nnyo nyini ddala. Mukama Katonda abampangalize abasumba mwenna mwe bali kuyimirira naffe era mbasaba nnyo kweno concert tuyimirire ffenna tubeere kimu. Tubeere nga tusobola okuswaza omulabe sitaani n'okubaako ebintu bye tumenya mu bwengula okulaba nga gospel music awambira ddala kubanga gospel music is full of life. God bless you so much. Kakati, this is Mbeera the Genesis concert. Mbeera, we speak it here. Osegeera eno entandikwa. Eno entandikwa fenna mu kintu kyonna kye tukola tutandika era nga baana. Amen. This is just a teaser. It's not going to be the official poster. It's just a teaser to show what we are doing. Kati bw'olaba wali omusajja nkubye suuti nkubye ettaayi olw'okuba kamyali wali waggulu naye nga era olaba ekisa ekijjudde awo waggulu nti onabadde Katonda okutuuka wali. Amen. So that is the whole point. Kati okubeera Katonda kyova olaba nti leero tulina obujulizi. This is what we call testimony. Omwana wana asoma wali na graduating. People celebrate 10 years, 20 years, 11 years. I wanted to do something in a different way. Nali sagala kubeera nga buli omu kyakola, but this is a big celebration. This is a very personal concert. It is so personal nga bw'okiraba awo. So kyekyo taata wange nzamwani kikubireko engalo. Tables tugenda batwogera mu maaso naye ng'egyo date bazimpa date ng'obudde ffe tulinnya abantu ba misinde naye ng'okuyingira omutwalo gumu n'emitwalo 3. Eno nga bibagambe, this is just a teaser kyetwagala okubalaga nti this is what we are going to do. So nga nkuta nsigaza ebibuuzo nga 2. Ekisooka sobola kuva wano nga sinaba kubuuza ku ky'omukyala. Abantu babuuza Levixone k'omusembedde ensi yonna eyagala kumanya omukyala award oziwininze valina award ziwakawangula buli kimu kyonna omukyala yewadde. Era ndoza omukyala Katonda agenda mumpa kati yeddako ndowooza naye kasobe tuve kukolola obuhati era nga we mbayita mu bintu byange era n'omukyala mujja kujja mu mulabi lwaki temumulaba